The elected president of Uganda Kyagulanyi Atabukidde Bobi Wine azzeemu kukyogerako ati olunaku olwaleero nga bw'atagenda kwetondera omukulu Mathias Mpuga Nsamba ne bw'anaakola atya ne bw'anaasimba Nakakongo ne bw'anaakola atya baganda bange mikwano gyange nnyongera obajjukiza n'okubategeeza nti omukulu Mathias Mpuga Nsamba yagamba nti His Excellency Kyagulanyi Atabukidde Bobi Wine mbwe yagenda omunoonyaako naye Pulezidenti ndaba mu njogera ye mukwano gwange muganda wange tongera bagamba n'okubategeeza nti tali ready nnyo kukkiriza kwetondera His Excellency kukkiriza kwetondera omukulu Mathias Mpuga Nsamba era tongera obajjukiza n'okubategeeza nti Kyagulanyi Atabukidde Bobi Wine elected president of Uganda tayingenda kuddamu kuyita Mathias Mpuga Nsamba nga babadde yesudia nga babadde balowooza nti president waffe omulungi agenda kumuyita amuzze embwama amukuba akalimi tebiriiwo ebyaffe tetubikola mu kyesirikidde tubikola mu lwatu bw'aba awulira ng'ayagala oba nga kimukalubiridde ali wa ddembe okusoma ebyanguwa era bw'atyo n'atambulamu ffe weetuli era tukyaliwo ate era tumutaddeko amaaso era ayinza olowooza nti nno munnange byakola bitegeera munnange ayinza olowooza nti waakabi ayinza olowooza mbu Kyagulanyi Atabukidde Bobi Wine agenda kuba nti amunoonya abeeko kyamugamba twongera okujjukiza Mathias Mpuga Nsamba bitamabuutu mbuuga tewali agenda kunoonya tewali agenda kwegayirira tewali alina budde bwo twagala kino okimanye era okitwale nti tewali alina budde tulina budde ate tukyalina budde bwammwe mmwe abayogera nti abasuubira nti mmwe mutegeere nnyo ngaye ng'ate entegeera yammwe nga ndala nnyo Mbadde njagala nnyo kino ekifaananyi ng'ajja Abudu oba aliwo wano ninawo nankiikirira ewange era nga muyinamu essuubi ly'amaanyi nnyo buli lwayimirira ku paliyamenti awo ku fuloor nteganya okutu kubanga byayogera biba binkiikirira ng'omuntu. Bano bamemba ba paliyamenti bwe bayimirira ku fulo na moving motion neeyitamu abamaze okutusa Right Honourable Leader of Opposition in Parliament, Sebo Mwami Senyanyi, Members of Parliament, leaders at all levels, especially the women leaders in you. Ladies and gentlemen, our guests,
women seated in the tents here, good afternoon. I was asked to begin this speech in English, but I feel led to begin in Luganda before all of you lose the attention you're giving me at the moment. Manyi obudde bugenze, Sarah yatusuubizza nti waliyo emmere ne soda, obwedda neesunze soda. N'akanyama. Nja kwogera bitono tusobole okwanguwa okugenda. Amannya agange nze Kyagulanyi Atabukidde. My surname is Kyagulanyi. Officially, so I thought I should let you know that my surname is Kyagulanyi and that I am proud to be one of the Namatars here, because I can now stand here and say I am Kyagulanyi and it is okay. Nesiimye nnyo okuba wano olwaleero ku lunaku olujjaguza abakyala. Teri lunaku lwe mba neesunze okujja kavule wano ng'olunaku lwe mmanyi nti lujja kubaako abakyala abangi. Njagala okuba nnyo mu kifo ekirimu abakyala abangi kuba tumanyi okukyamula, okujjaguza, okujjanjawaza, okunyumisa. Omukolo ne gutambula ng'okulaba guli mu kooda era mbadde mbuuza abadde anninaanye awo sijja kwogera linnya lye. Ne mubuuza nti naye mwali mubaddeko n'omukolo oguli organized nga guno. Njagala okutwala akaseera kano okwebaza ennyo abategesi nga ntandikira ku oyo eyaleese ekirowoozo. Simanyi oba yabadde musajja oba yabadde mukazi, naye njagala okumwebaza. Ekirowoozo kino kirowoozo ky'amaanyi nnyo. Abakazi tusaanye okujjukiranga kiki kye olwaleero celebrating International Women's Day eyalina okucelebratingibwa nga 8 ogwokusatu. Naye ng'abakyala nga bwe mutumanyi, bwe kaba kakowekoowe oyongerako akalala. Bwe baba ng'awo olina hiipu oyongerako endala. Bwe kaba kabina ng'oyongerako akalala kabijje. So kiri mu tteeka nti era Women's Day tulina okwongeramu ennaku paka ng'omwezi guweddeko. Kyekitonde kye tulifa abakyala tujjanjawaza, tugaziya, tuzimbya, twongerako era kiri mu ddembe, muli baddembe okujaguza n'enkya ne mujaguza International Women's Day nga tetwesibidde ku lunaku lumu olwa 8th March. Era saagala kino mukirabe ng'ensobi, saagala kino mukirabe ng'awo batubadde tuluddewo nedda. N'enkya tusobola okuba zino ttenti ne tuzizzaawo ne tugamba era tucelebratinga Women's Day. Abakazi tuvudde wala era bwe tufuna chance eyimirira ne tukwata obuzindaalo ne twogera ku nsonga tuba twagala tujogere paka ku ggumba. Kyova olaba nsaba bakkirizenga abakyala bafunenga ekifo n'obuzindaalo boogere ekibali ku mitima. Ndabye Sarah wano ng'agamba nti ye tatera kwogera, naye Sarah oyo mwogezi mulungi. Era njagala mwenna mulabire ku Sarah oyo bw'obanga weetiririra. Bw'olibanga ofunye chance ekola ekyo ky'olowooza nti osobola okikola, kikolenga okigezeeko waakiri olemu ogusooka, naye ng'okikoze ogunaddako kijja kuba very easy. Tutandika tutya okujaguza olunaku lw'abakyala? International Women's Day yayisibwanga etteeka mu lukungaana olwa United Nations. Amawanga agakungaanira mu United Nations baasalawo nti olunaku luno lubeerengawo nga lwakujjukiza bakyala ki kye bali n'amaanyi ki ge balina. Ekyo kyatandikibwawo nga wamaze okubaawo okwegugunga. Abakyala abali bakolera mu makolero g'engoye mu New York nga bamaze okukaayana nti baagala equal rights era baagala kuyisibwa bulungi awo we baali bakolera. So olunaku luno olwa International Women's Day luliwo okulwanirira eddembe ly'abakyala
ne equal rights z'abakyala. Njagadde nzizeeyo emabega ako tukamanye lwaki olunaku luno weeruli era tuleme kuva ku mulamwa wadde nga mu 1996 basalawo nti buli mwaka ogujja bajja kuteekangawo eŋŋombo kye tuyita fiina abakazi basobole okubaako ne kye boogerako nga nsonga gye boogerako naye ensonga eyali enkulu yakulwanirira ddembe ly'abakyala. Omwaka guno era nga bwe mangambye nti buli mwaka gubaako eŋŋombo omwaka guno gwabaddeko eŋŋombo UN yabadde n'eŋŋombo egamba invest in women and accelerate progress. Teyawukana na ŋŋombo y'olukuŋŋaana luno olw'olwaleero. Bajoogeddeko wano eŋŋombo eyaffe ng'abakyala b'NUP naye njagala ngaziyeemukko twogere ku ŋŋombo eya UN gye yasalirawo abakyala mu nsi yonna okujagulizaako omwaka guno nga ye invest in women accelerate progress. Baani abinvestinga mu women? Mulidde Julian wano ng'agamba abasajja balina okubakolerera ne babawa buli kimu kye baagala. Eriyo abakyala abalowooza nti okubeera invested in bwe musajja kukwata n'akuwa ssente ate nga nakyo kituufu. Okuinvestinga in women kitandikira ku ggwe omukyala. Gwe omukyala weeyongeddeko otya akatofaali akalala. Can you invest in yourself? Sigambye kugenda wa maama bususu kugula kazigo kwerunjya kungulu. Naye gwe munda muli weeyongeddeko ki? Bw'ova wano n'obulamu omwezi ne tuddamu okulaba endowooza yo enaaba ekyuseemu after like 3 months. Oyina bw'otuula n'ogamba kaneeyongereko kano. Kitandikira eri ffe ng'abakyala nga tetunnasaba balala kutukwatirako. Ffe twekozeemu mulimu ki? Tusobole okwegombesa abo n'okusikiriza abo be twagala batusitule. Abakyala tulina okuyigayoko kasikiri akantu ak'enjawulo k'osobola okukola n'ofunamu kasente akako. Banaye esente etambuza ensi. It makes the world run around. Era abakazi tuli bagezi nnyo nnyo okumanya tuli bagezi ne sayansi egamba nti ffe obwongo sayidi zombi tuzikozesa mulundi gumu ate abasajja bakozesako sayidi emu ey'obwongo. Bw'aba akola ekintu aba akola ekyo they do not multitask kubanga Katonda ekyo teyakibawa. Naye abakyala we can multitask. Kyova olaba omukazi abeera aweesa omwana ng'eno asiika bumonde wali ayogera ne kasitoma nga ate ne ku ssimu aliko ne gwakola naye olugambo. Kati amaanyi ago n'obwo obutonde Katonda bwe yatuwa tubukozesezza tutya okweyongerako. Invest in yourself before you inspire others to invest in you. Mwe okujja ne mubeera mu lukuŋŋaana luno olwaleero you have invested in yourself already. Choosing to come here, mwe okusalawo okujja wano olwaleero mumaze okwessaamu kubanga bino ebigambo okubiwulira abamu babisasulira. Naye mwe okusitula ne mujja ne mubeera wano mweinvestinzeemu. Kati mbakyalenjinga ng'abakyala buli mukyala ali wano olwaleero funa peni n'olupapula weeweeko ku puroguramu ogambe nti mu wiiki eno njagala mbeere nga nkoze kino. Kikwongereko gwe ng'omuntu bw'onooba okomyewo nga tuzzeemu okulaba tugambe nno gundi yakula mu ndowooza asaanye okusitulibwa. Tutegeeragana banaye munsonyiwa okwagala obbabuulirira naye obwedda aboogera mpulira bagamba abakazi tulina maanyi abakazi tusobola okukola buli kimu. Ye tukisobola naye tutuula ne tufumiitiriza ne tulaba kiki ennyo kye tuyinza okukola okweyongerako tusobole okubeerera ddala b'amaanyi.
bw'atamanyi weeyongerako otya. Noonyaayo ekintu kimu we challenging okiteekeko omwoyo. Bw'onoomalira wiiki oba omwezi ojja kudda oŋŋambe nti kyensobola okuteekako omwoyo nsobola okukikola ate n'enkiggusa. Njagala okwebaza abakyala ku mitendera egy'enjawulo wano abaliwo. Tulinawo abakubi b'ebifaananyi abakyala babiri, Swabra ne munno Gusemberekaawo mu maaso. Swabra ne munno. Bano abakyala bano ababiri sikiwa nti mumanye omulimu ogw'amaanyi gwe bakola eri struggle yaffe. Bano njagala nfuneyoko abakyala babiri nga mukola mu katale nga toolwaleyo mutwegasseeko nga mukulembera mu butale. Abakyala babiri tusembere. Abakyala babiri nga mukola mu katale. Mwenna abakola mu butale ng'ate mubunyisa enjiri ya NUP mu butale gye mukolera. Mpise babiri naye mulaba omuwendo oguzze. Kino kitegeeza nti tuyina ba ambasada abatuukirira abantu abatali wansi wa 2 olunaku. Nti bano boolaba batuula mu kifo kimu, abantu ne bajja we bali ne boogera nabo. Abantu abatali wansi wa 200 buli omu ku ono ku bano abali wano asisinkana abantu abatali wansi wa 2 olunaku. Singa bateekako omwoyo okubunyisa enjiri y'NUP, eriyo omulala ayinza okuyimirira eyo n'agamba akola omulimu basinga. Musabayo bamemba ba paliyamenti babiri abakyala. Wano ninawo nankiikirira ewange era nga muyinamu essuubi ly'amaanyi nnyo buli lwayimirira ku paliyamenti awo ku floor. Teganya okutu kubanga byayogera biba binkiikirira ng'omuntu. Bano bamemba ba paliyamenti bwe bayimirira ku floor n'amuvinga motion neeyitamu abamaze okutusalirawo ffenna era NUP yatandikira ku abo bye babasazeewo. Njagala nga waliyo omukyala w'omukulembeze nga ye talina kifo mu kifo kino, nga ye okugwa gwakugolola ssaati na mpale ya bbaawe na kumulinda lwe bamuyita nti bbaawe bamusibye. Kati banno be bakuba amabeere mu byoto ne bagamba mujja musubulula, free all political prisoners. Bano bwe balidinga campaign ate nze siina we njogerera kubanga ye front yaabwe. Bakyala, njagala buli omu n'ekifo ky'alimu amanye nti olina obuvunaanyizibwa obwenkanankana ne bwa munno. Oba okolera mu butusi, oba okolera mu ovolo, oba okolera mu galubindi, oba okolera mu suuti ne ttaayi. Bakyala bannange, ffenna tuli ku mulamwa gumu ate gwe gwaki? Gwe gw'okununula eggwanga lino neeyansiza bannyabo ne we mutuula. Mbayise wano ffenna tumanye nti tuyina amaanyi, buli omu n'ekifo ky'alimu ayina amaanyi n'obusobozi obuggusa ensonga. Ate amaanyi ge mulina genkanankana kubanga omu tajja kukola kya munne. Nabadde nina okwemulugunya ennaku zino
Ngamba abakazi tukaaba nti abasajja tebatusembeza mu bifo by'amaanyi, nti abasajja tebaagala kutuwa bukulembeze, nti abasajja bwe mmala n'ensirika nzekka ne neebuulirira ne neekansolinga. Ne ngamba naye batuwadde obukulembeze naye maama bw'otunula. Bwe bawa obwa sipiika wa paaliyamenti yasooka okukunumula byakunumulyo byonna n'antwala. Bwe batuuzizza ku mulyango nti tebafulumya ki, yasooka obbayita nti ekimuzo nze nnina mujje kasita mumpayoke mumpadde. Bwe wabaawo ensonga eyamba bakyala banne yasooka ogiggalira. Kati tukaabira ki, tusabira ki obukulembeze nga tetusobola kuyimirira ku kigambo kyaffe, oba nga tetusobola kuyimirira waabo abakyala abali wansi abatulinamu essuubi? Banaatwesiga batya nga ffe babbi abasooka? Okuva edda nedda abakazi twatunganga ensawo z'abasajja, era bwe bakwasa obukulembeze babategeezeza genda otunga ensawo y'eggwanga. Naye abakazi ennaku zino tusala busazi nsawo sente ziyite. Awaka tetuyambye, ku mirimu tetuyamba, ne gwe bawadde okuteeseza eggwanga. Asaba nnyo buli kimu kisaanewo kiggwewo. Twelowoozaako ffekka oba twatuuka ddi awo? Bakyala bannange twatuukawo ddi awo? Abakyala twabeeranga n'abakyala be twalabirangako edda. Nze nalabiranga ku bakyala nga Miriam Matembe, nga Winnie Byanyima, Michelle Obama bwe yajja nga buli bwayasama mba ntunula bwenti kubanga ye role model wange. Naye ennaku zino bannange simanyi, are we role model enough? Abakyala abakulembeze abaana bato be balabirako, are we reasonable role models? Do we qualify to be called role models? How are we going to inspire the young generation if we are not admirable? Sijja kubabuulira bye mwagala kuwulira leero. Munansonyiwa buli omu addeeka afumiitirize yeebuulirire, kubanga mwenna mu buno obutebe bwe mutuddewo buli omu ku mmwe lw'oluwommodo w'omuntu gw'omanyi ne gw'otamanyi. Beera ekyokulabirako ekyegombesa. Njagala kumaliriza nga mpa amaanyi abakulembeze bonna mu mitendera gyamwe nga bwe mbayise wano, kubanga buli omu wabeera abamukulembeze mu ekyo. Mugezeeko nnyo okukwata ku mikono gy'abawala abato. Abawala ababeegomba bwe baba batuukiridde, temwefuula bize. Bw'oba ng'olina obusobozi, ng'olina ky'osobola okuyigiriza abawala abali mu kitundu ky'olimu, kibayigirize, kubanga enkya si kwagenda okubaawo, be bagenda okubaawo. Abalina obusobozi mutuukirire abaana ab'obuwala abagezi, kuba eggwanga lino lyetaaga abawala abagezi. Mubayambe mu ngeri yonna gye musobola. Akasembayo, abakyala buli omu agende okutandika n'olwaleero abaako akapya ke yeeyongerako, lwe tunadda nga tumanyi nti tuli of value, tujja kutandika kukaayanira okuweebwa ebyo ebisinga ku ekyo kye tulina olwaleero. Njagala kubyogera mu Luzungu bino. Era tayimukipa wa wano yamusaba nsembereko wali. Nja byogera mu Luzungu, then nkole omulimu omulala gwe baŋŋambye okukola wano. It is my utmost pleasure to be here with you today. There is no better place I could be in other than this place.
I am grateful to everyone that organized this event, and specifically the people who invited me, because I benefit from this gathering more than any of you does. Briefly, I will speak about the origin of International Women's Day and this whole celebration that happens on 8th March. The celebration began way back when women were fighting for equal rights and for long ago in New York in about 1903. And then later in 1996, United Nations decided to formalize this day and say that women really deserve to celebrate every milestone that they overcome every single year and with a specific theme. So this year, our specific theme is invest in women, accelerate growth. Accelerate progress. Sorry, invest in women, accelerate progress. To accelerate progress, you cannot leave women behind, because whether you like it or not, we are part of the equation and you cannot ignore us. My first challenge goes to every woman who is here, and it is about adding value to self. Are we determined to elevate ourselves before we invite anybody else to help us get elevated? Are we doing enough to challenge ourselves to do better? It looks like we enjoy talking as the victims. We enjoy being treated as the victims. We enjoy to stay just wherever we are because we are not putting in any effort. I want to challenge every woman who is here today to think about themselves, challenge themselves to do something that is extra from what they do every day. I will conclude briefly. And my conclusion goes to all the women in high positions. If you have been given an opportunity to lead this country, wherever you are, we beg of you to please represent obugambo bulungi obwo obuvudde wa mama Barbie Kyagulanyi tweyanziza nnyo tweyanzeege webale nnyo maama otuwadde essomo otuwadde ebigambo ebirungi. Ladies and gentlemen, I want to tell you one thing. Waliwo omwana ayimba omukyala ne mpulira nga njagala kweba omukyala Michelle Obama we yagira yero lumodo we munnange naffe twongera okujjukiza naffe oli lumodo waffe bangi nnyo era tuli basiimu nnyo tusazeewo okulabe nga tutambula buli kimu era nga tukitambuliza ddala bulungi. Tusiimye nnyo ebigambo byaffe ebyo ebizzaamu amaanyi ebitukumaakuma ate era ebitugatta awamu.